po jako akawuwo. Omwana wange mbadde manyi agenda kununula ndekati bamugobye. Mu lutuula lwa kkooti ya ssettendekero wa Makerere olutakiriziddwamu munnamawulire yenna wadde omuntu alina essimu ey'omu ngalo, kkooti ezzeemu okusoma omusango gw'abayizi abavunaanibwa okwetaba mu kwekalakaasa okwaliwo gye buvuddeko nga bawakanya ebisale bya ssettendekero n'okwongezebwa. Yunivasite erina obugabe ate n'obuyinza bw'okunoonyereza ekituufu ate kye baliko tewali kikyamu kiriko balina obuyinza okunoonyereza bwe baba balowooza nti wali wakoze ekitali kituufu naye nga ekizibu kye basanze nga tebalina bujulizi. Kyokka abavunaanibwa mu musango guno tebakkiriziddwa kwewozaako okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja omwaka ogujja nga eronikiza munnamateeka w'abayizi bano bw'annyonnyodde. Legal Department yaleese omujulizi nga Semanda yakwatagana eby'emikutu ya social media mu university n'agamba nti yeya gathering information n'agisindika wa Legal Department we yakomaawo naye n'ekirala yalaze videos naye nga tewali engero gye zirumiriza David. Musiri David omu ku bayizi abavunaanibwa agamba nti omulundi ogwasooka kkooti yali erinda omujulizi omu yekka ku ludda lwa ssettendekero ono ng'onno yaddukanya omukutu gumugatta abantu gwa ssettendekero gwagamba nti abayizi kwe bayisiza obubaka obukuma omuliro mu bannaabwe n'abatandika okwekalakaasa. Olwaleero luno tubadde tusuubira nti tuzze nga tulinda omujulizi owookusatu gwe baatugamba nti taliiwo bwe twajja olwasooka nga batugambye nti ali mitala w'amayanja leero abaddewo bamuyita Semanda. Ono atugambye nti ye omulimu gwasinga okakkalabya wano ku university ku ssettendekero enkulu ya Uganda Makerere University nti ye gwakunoonyereza ku ffe ba student ababeera ne bye tuwandiika ku WhatsApp ku Facebook. Ono agamba nti kino kibeewuunyisizza okulaba ng'ate kkooti bo ebaganye okwewozaako ate n'esala bweyongezeyo omusango guno okutuusa omwezi ogujja. Olwokubanga bo obujulizi tumaze okubuulira okuva ku university ate bongeddeyo omusango guno paka nga 16 omwezi gwa January omwaka ogujja nti abasinga bagenda mu festive season, abasinga ku ba judges bagendako out, bamu bagenda tala w'amayanja. So tugenda kubeera nga tuddamu nga 16 omwezi gwa January ng'olwo batulindiridde okuwulira ebiva gyendi ngenda kubanga neewozaako era nja kuba n'abajulizi abatakkawo abasatu. Musiri agamba nti kkooti ya ssettendekero kugaana bannamawulire okwetaba mu lutuula luno kabadde kagenderere nga balina kye bakweka ensi ereme kukitegeera. Balina kye babuzaabuza kubanga mu kusooka tubasabye nti media bino ebibuuzo mwandibadde temubimbuuza, mwandibadde mukoze ki, mubyewuliridde mmwe bennyini munda. Ne bagambye tebalina wa media yina gwe bakola ki, gwe baagalawo. Naye bwe babadde bawaayo obujulizi bagamba kye balimu kati kino kye bakola si kkooti, babiyise enquiry otekawo obuteesi bujulizi. N'abaana abajulizi abazze bawaddeyo documents zino naye nga tebalina nnyo kye bazinnyonnyolako. Sabbiiti ewedde abazadde b'abayizi bano baaliwo ku kkooti eno kyokka ne bagaanibwa okugyetabamu ng'ensonga yaabwe yali ebaleese. Baali bagala beegayirira abakulu b'essettendekero ono basonyiwe abayizi baabwe bagende mu maaso n'okusoma kyokka kino kikyali kizibu ddala. N'ebigambo sina by'okwogera abaana baffe babagobye ng'abaana be tubadde tulinamu essuubi. Mbadde nsaba Makerere University ensonyiwa abaana baffe n'ekityushoni bannange bamukendezeeko. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Omwana wange mbadde ninamu essuubi amusonyiwe n'ekitoni batukendeze bannange nze simanyi na byakwogera.